Wala osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Ofiiriddwa olwazizza n'okusoomozebwa okulala. Mu ngeri enjawulo tusaasirako Honorable Waiswa Mufumbiro okufiirwako mukyala we. Nyina amyuka president wa Common Man's Party mu Eastern Region Haji Taminwa Mulwani Muhammadi. Tukana kwogera naye bigambo olunaku olwaleero agenda soka kubuuzaako tutandike program. Sebo tukwaniriza nnyo. Eso. Sebo buuze ku bantu. Kansookere kugwe kulikayo mu Easter. Ate ekitebe kinene nnyo ndi wano. Walidde Easter ndowooza manzaale gakyakulumya obulago. Easter twali ku mirimu. Ebiyingula wabadde olya odde n'odde eri. Abatulabamu. Tekina buzibu kati engeri gy'oliwo. Wampa Idi tewampa. Easter nayo tewampa. Naye kakati mwe lwaki mugamba nti abasiraamu be balina okubayita bokka. Ati be basobola okuyita bantu. Kyakkoze ky'omukola. Ekyo tekiriiyo. Ajibuuza abantu. Abatulaba mwenna abalabi ba MS Media mbalamusizza nnyo. Abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero tukedde nga muganda waffe omukyala we ala amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo muganda we Mufumbiro okuba nti afiiriddwa omukyala we ate nga mu kiseera ekizibu nti ye yennyini talina nnyo kyayinza kukolawo. Ali mu kkomera. Kubanga ali mu kkomera era okuggyako okumusabira obusabizi n'omugenzi okumusabira omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa. Tewali nnyo kiyinza kukolebwa. Naye nga kibi nnyo okuba nti muganda wa Mufumbiro tasobodde kubeerawo. Kyeza tebajja mukkiriza kuziika ku mukyala we. Ekyo tekiriiyo. Tekiriiyo. Erina kubeera nga kooti yeekoze eki? Ye mutadde ng'emuwadde bbeeri. Eyinza okuba kooti order. Wakitegeera balina bye bagiyita bannamateeka kuba nze siri munnamateeka. Naye tasobola bamuwerekere nti agende aziike mukyala we bamukomyewo. Naye ekitali ekyo? Ekitali ekyo talina gy'alaga era ajja kugumira awo waali kubanga kati ekintu kyokka kyalina okukola mu kadde kano kwe kuba nti aguma n'okuba nga asaba Katonda okusinziira ku nteekateeka ye nga bwe kibadde agume kubanga era ffenna lyekkubo ate budde bwokka yenjawulo naye nga ffenna lyekkubo. Abasaana kusaasira nti ono afiiriddwa mukyala we. Amateeka mazibu nnyo. Olaba olwala ne bakutwala mu ddwaliro bakuteekako empingo ng'ate oli ku kitanda. Yes, kubanga ago ge mateeka. Era owa prison n'ogaa nti bakututte ku ddwaliro ate ne batakuteekako mpingu n'odduka. Owa prison naye omusanga bakoze ki? Aguziza. Yes. So ago ge mateeka ge ag'eggwanga ge tulimu ge tutambuliramu. Era nsuubira nti mukadde kano era ne muganda wange era kakati etteeka libagenda okumutambulizaamu tagenda kuweerwa chance yakola ki? Yakuziika. Olaba ne kati n'essaawa zino kubanga kati mu bantu aba opposition abali mu nkomyo oba mu makomera nti Dr. Kiza Besigye kubanga yewalanke yasinza okubeera waggulu era naye waafiirwa okujjako nga court order naye taba court order naye tasobola kwatendinga kuziika. So kati ebyo byo nsuubira nti kizibu naye nga tumusabire busabizi agume. N'ekyokulala nja era okwongera okusaasira baganda baffe ne bannyinasi abali mu Ddungu mu Gulf States abali mu Buwarabu abakola nabo babadde mu mbeera mbi okutuusa olwaleero bwe tuwulidde nti Trump yagambye kabakoze eki kabasiriseemuko emundu. Ate nga Trump yadde awadde essaawa namunana extendinze mu wiiki 2 emundu zikole ki? Zisirike. So nsuubira nti ekyo kiyinza okuba nga at least buli omu kimuwadde essuubi nti Gulf
oba mu Buwarabu abantu bayinza okuba nti at least bafuna ku mutima obuweerero gamba nti kubanga buli kaseera ekibadde kibeerawo nti buli dakiika ekikompola kijja so nga toyinza kumanya ani onookeesa oba tojja kukeesa ate n'abantu wano abali wano ewaffe abali e Uganda ng'olina abantu bo bali mu Buwarabu mubakubire kubagumya obaire okulaba nti bakyali balamu naye bannayuganda obuzibu bwe tulina maama akubira omwana ali e Buwarabu amugamba eno si kyalina sukaali yawe kiri naye omanyi waleka mulwadde ali mu ddwaliro yebabeeramu naye nga bali abantu nabo kye baliko kizibu kakati abamu ng'oggyeko kino ekyokuba nti bomu eneemukuba n'afa kakati n'abasinga babasazeeko ku mirimu tebalina mirimu ate omuwarabu talina welfare bwe bakujja ku mulimu ate togamba nti oba ajja kuwa akasente akanaakulabirira ewaka oba ajja kubaako kapakeji kakusibirira agamba bugambi muddeeka bakutikka butisi oba osobola jangu e Uganda oba olina eza tiketi naye agamba ate kaakati ye arrangement yagambye bugambi embeera eriwo tetukyasobola buli omu adde ewuwe gy'asula gy'ogenda okusula ewuwo gy'osula tolina pakeji gye bakuwadde nti oba ogenda kubaayo ng'olya oba onywa so kati abantu baffe abali wano topeeka muntu ali mu ddungu ly'e Buwarabu sente saawa zino esimu gy'olina okukola bagumye kubanga juzi nalina omwana ngamba nkubuulire kakati ndi wano maze wiiki namba sikola nange ekyokulya sikikola ki naye ab'e Kampala buli lwe bakuba baagala sente abakyala abali wano nga babba bammwe baliwa mu ddungu musooke mubaweeweezeemuko n'abaana baleka ng'oli muwala yaleka omwana wo omu babiri omanyi baba bategera ku baana omwana mulwadde abazadde abantu abo musooke mubaweemu ku break mubaweemu ku kadde naguno omwezi gwonna gubeere nga guggwako paka ensi lweneekola ki mutetenkanye mumanejinga embeera naye buli kaseera akasimu owaye sindika sente owaye sindika sente teziriyo nabo bali muki mu mbeera yakusabirwa omuwarabu talina welfare nti abakozi bafunire welfare musimanya abadde takola tumuweeyo package akoleki abeere okwo ebyo tebiriyo agamba bugagendeka gomanyi oba onoosula njala oba okola ki bwe tuli kwagala embeera ng'eteredde tuli kuyita n'okomawo embeera nzibu nnyo tetusobola kwafoodinga butereevu naye waawano takimanyi yakyakuba mutuweereze ku sente omwana ono yalwadde ne bafoojinga omwana yalwadde abaana nti ababali ebweru okulwala tekukola ki tekuggwa so abantu abali wano musaasire baganda baffe ne bannyina zaabo abali eyo embeera nabo gye bali musiki si nnungi soko saasire n'abeggaba abazadde abafiiriddwa abaana baabwe omusajja yalumbye essomero awo n'atemaatema abaana era mu butuufu nsuubira nti eggwanga lino waliwo ebintu bingi bye tulina okukola review nja kusaasira nnyo abazadde abagudde ku kikangabwa ekyokuba nti omusajja eyeesuddemu jjulume n'atuuka okuba nga atirimbula abantu abaana abato abatalina musango gwe baali baziza wabula ye ne yeesuulamu jjulume ebyo ebintu tubadde tukoma kubiraba ku TV nga biri eyo mu Amerika simanyi Bungereza n'akuba abantu amasasi n'abafumita ebiso ate naye oluusi ne yetta naye kakati kubanga kituuse wano ebintu bingi nnyo kegamba saawa zino ebyewuunyisa era ndowooza aba security mulina okubaako kyemulina okukola ki okukola kubanga ebintu bizibuwaddemu naye nsuubira nti gavumenti erina okubaako naye kyekola ki kyekola kyamaanyi olw'ensonga nti tosobola kukola ki tosobola ensintu ekyo kubeerawo ne tubanga saawa zino baminisita bali mu kukola statement zokka bavisitinzeeko ne crime scene basabidde abaana bakoze biki ekiriwo somero bagaggadde erya nassale eryo primary ndowooza ne secondary gonna bagaggadde bali attached ku kaddeke yaako anti kaakati ate awo waliwo obuzibu kubanga ensonga eyo yabadde bagadde amasomero ago lwaki ndowooza investigation zisobole
okugenda mu maaso bulungi nga tezirina kutaataaganyizibwa. Akati abaana okubeera mu kiraasi investigation ezikwataganirawo n'abaana nga bali mu kiraasi mmwe ne mukola ogwammwe. Naye yagaggadde neebwe akafiirayo omwana naye teebwe teyaggadde. Andi kaakati bwe buzibu obwe tulina. Minisita ow'ebyenjigiriza oyo si ani? Jesse Muyingo. Decision gye yakoze okuba nti baggalawo essomero si ye solution. Nze nsuubira nti tulina ekitongole kya CID kyandibadde kisobola okunoonyereza obulungi okubanga tutuuka ku point etegeera ekigendererwa ky'omusajja oyo kyabadde ki era lwaki ekikolerwa kyakoze ki yakikoze. Saawa zino bye twandibadde nga tusobola okukola ki okuwulira singa yes yandibadde nga bagamba nti nasale at least abaana tubaweemu ewiiki 2 n'abazadde okuggwamu ki ekikangabwa. Naye kaakati ogenda otya ku primary ne secondary nazo n'ozikola ki n'ozigala kyaki yeyawonye. Kitegeeza nti oba oli awo minisita ayinza okuba nga ayinako kyakola ki atangira ebyandiridde nedda ekintu kyalina okukola kiri kimu okusinziira security gye bandi bongerawo ne bagamba nti kaakati wabaddewo wakasaale oba wa muggo mulina okusasula poliisi ekuume nebeera cost y'essomero nti wali ku primary ne ku secondary na wano poliisi erina okukola ki okuuma oba weno nasale tusooke tugiwe wiiki 2 nga tebakola ki abaana tebasoma ekigwamu ekikangaba yes abaana babeere waka bagezeeko okubakola ki okuba rehabilitatinga okitegeera ekintu ekyo kibaveemu mu bwongo bwabwe. Minisita kyeyandikoze yandibadde nga ayongeramu maanyi okubanga babudaabuda abantu abazadde n'okubanga bafuna ba expert okubanga batuula okutunuulira ekintu ekyo in future oba amasomero gonna tutangidde tutya ekintu ekyo okuddamu okukola ki okubeerawo. Saawa zino kyandibadde nga alert notice ebeerawo buli mu masomero gonna security ng'erina okuba nti ekola ki ekyuka buli ssomero baga nti kaakati oba mu Kampala wonna security z'amasomero zirina okukyuka. Standard ya security gye twetaaga olina okuba nga oizo olina kampani gye muhayalinze ekola ki ekuuma essomero. Okay, tulina bano babeera ki bawadeni n'abalala baki ne ba metroni bonna tusuubira nti mu wiiki 2 buli omu apreparinga abantu abo tugenda tuba training basic ki security measures eziri basic. Omuntu wabaze ekiki kye balina okukola omuntu bamutunuulidde balina okubanga at least balinako basic knowledge ya security ki kye balina okukola oba n'abasomesa bonna nga basobola okubanga bakola ki batendekebwa bafunamu obukugu obusookerwako okwidentifying omuntu ono nti azze ku ssomero si wa bulabe naye bagadde bugazi kitegeeza si solution. Kakati woona oggala lino ne bagenda ne batema abalala wali kikyo nali ogenda kuliggala ne bavaawo ne bagenda ku liri. So nze nsuubira nti problem gye tulina mu ggwanga wano abantu be tulowooza nti twabawa obuvunaanyizibwa okubeera mu ofiisi batuyambe ate nabo bakolera ebintu okusinziira ku ndowooza yaabwe ne batatunuulira nti kakati kiki ekituufu kyalina okukola kubanga minisita nsuubira nti eyo gye yagenze tekirina nnyo kye kiyinza kukyusa okugjako okukosa abantu abalala kubanga abaana abo tewaliwo ekintu kyanjawulo kye bagenda kola kati balina ba candidate aba P7 aba O-level A-level essomero eryo libalina kakati tebamanyi ddi we bagenda kuggulawo abazadde basasula ddaki sente bannaabwe ku masomero amalala bo bakola ki basoma kakati gwe woggalawo abaana bano kiki ekirala kyokozeewo nga bwe tumanyi nti Uganda era minisita talinawo kyagenda kukolawo kirala okugjako okubeeraawo nti nze minisita era njogedde
ekitewali kyamaanyi talina kyagenda kukolawo kirala. Nze nsuubira nti twandifunye solution okutegeera tuteekewo kakati saawa zino measures empya omuntu okubeera buli somero libeere nowa security oba babiri bano abakola ekiro n'emisana bano bawadde ni ne ba metro ni bagende for training bafune ku bukugu obwenjawo obukola ki babanga amasomero gasobola okwayalinga abantu ne bajja ne babasomesezaawa naye nga at least kyandibadde nga ekyo kyekisookerwako. Ekyokubiri ekyokulala kyebandibadde nga bakola ku masomero ago kwe kubanga buli somero lirina fence lirina ekikomera si buli omu kuva eno nti akola ki naye ne liri lyalina ekikomera naye lyayita mu geeti ayingira. So nze nsuubira nti ebyo n'ekirala twandibadde nga saawa zino tufunyeeko details ezikwata ku okero tosobagamba nti eyatta abaana twandibadde nga tulina details ezifa ku musajja oyo abadde wa yazaalibwawa yavaawa yajja mu Kampala kuvaawa amaze ebbanga ki ng'ali mu Kampala abazadde be baani anti kakati bannayuganda effe bye bandibadde nga batwanguyiza ne tubitegeera mpulira nalabye amawulire nga gawandiika mbu yaliko mu America anti kakati yaliko mu America baatulaze bulazi nti driving permit e Virginia driving permit n'omuntu asobola ogikola ki agikola ku NASA n'abeera nayo nga kyekintu kyagenda okozesa okuwuddisa ki ane balaga nti atema nti yabadde asuula saidi za Kyanja yava ekyanja nga azze okunoonya ekifo gaba yabaluteka omwana. Kakati ebyo ebintu bye twagala tukole ki batuwulire tutegeere omusajja ono okero bagenda okutulimba nti omusajja mutabufu wa mutwe nga fe okusinza ku information gye tulina nga tutegeera nti okero ono alabika alina gwakolera si mutabufu wa mutwe naye okuba nti information bagyesigaliza national security kakati nkubuulire kankubuulire bw'oba ogambye nti ono omuntu agende mu community court kitegeeza nti oyagala public ebeeremu naki n'omukono gw'amaanyi mu kusalawo ku kibonerezo kyaki ekyoyo okero kitegeeza olina information erina okubeera available eri abantu ate tulina etteeka ddamba access to information namwe gye mukoleramu nga bannamawulire kakati toyinza kudinayinga muntu munnayuganda okufuna information ekwata ku muntu ngo bw'ati omutemu abantu balina okufuna ebimukwatako byonna saagala poliisi oba ebitongole ebirala bitubuzeebuze mbw ate egindi eno si classified wati information tekirimu national security naye ndo teri classified ebitongole binoonyereza ndowooza ekyo mulina okukiteeka available buli omu ategeere tukole judgment nga tumanyi ku kintu ekyo bagenda mukomyawo eggaba bamuvunaanire waliwo yabadde alina proposal bwetyo bakole nga amagye we gakola nti naye toyinza kuleeta muntu nga tomutuwadde information yemufaako so far okuva ekintu ekyo ekyaliwo okutuusa olwaleero twandibadde nga twamala dde okufuna information ekwata kuki ku muntu oyo ne ebbanga emyezi nga 6 oba 3 emabega bantu ki bazze nga communicatinga nabo babadde ayogera nabo babadde boogera kuki naye tunaabeera ku mbeera nti ekintu tukikwatire mu wiiki egyo yakolera ayinza okugamba nti mu wiiki eyo abadde talina ssimu ye national ID eyogera mannya kyamatuufu ng'ogyeko kino kya driving permit kya Virginia naye amanya g'amatuufu geeyokero so nsuubira nti waliwo ebintu bingi ebibuuzo ebyetaaga okubanga biddibwamu kakati minisita nga tonaba kubuukira ku kyakuggala ssomero sooka otuwe details ezifa kuki ku mutemu kubanga ebiseera ebisinga wano tulina tendensi nti abantu baba bazizika mu kawaayiro abatemu baba bazizika mu kawaayiro nti mutabufu wa mutwe naye ng'ate omuntu tabeerangako muki mutabufu wa mutwe ne bamu identify nga mutabufu w'omutwe oba sinakindi n'agenda mu kkomera ne bamuweerayo n'atavaayo nga mulamu
kese ziwano tozirabangako nakolaga Epstein nafiirayo Epstein file ogolo zikomeriwo na wano zibeerawo naye nga zo sizezi kakati gwe wategeera kesi ya Kiyingi bwe yali omusajja eyatemula tomanyi nga yali emmere teyaddamu kulamuka eyatemula wano ono oyo muveeko yali mu kesi ya Kiyingi Dr. Kiyingi omugenzi tomanyi mukyala we mukufa waliwo gwe bakwata yagamba nti yeyatta omukyala nti ate Kiyingi yamuhayaringa naye mu process eyo ogenda mu kooti lwe yagenda yaddayo kuddayo mu komera emmere gye yava naye eno mu tawuni anti awo tewali yali akitubuulidde ani yamuwa emmere eyamutta tewali prison tekyogeranga era tewali investigation eraga ani eyawa omusajja oyo emmere eyamutta era yafiira mu komera kesi nekola ki kakati nekyokero tetumanyi oba yokero oba yaani tumanya nayo kesi eyinza okukola ki byonna bibeerawo amaanyi yapulidinze eki oba ade bamugezesagezesaamu ng'alina alaga enkola entima gye yatemamu abaana kakati ebyo byo birina kubeera mu kooti oba birina kubeera eri mu investigation room kati kooti omanyi nti abasajja bagiyingidde ne mundu ayambadde saati ng'eno nga akuteeka 47 anti kyembuuza ebyo alina kubikolera mu kooti oba alina kubikolera eri mu investigation room ndowooza abikoledde eri ebyo naye mu kooti yazze bamuleese mu kooti kakati okero nti omanyi waliwo ebintu wano bye tukola ebyokusasamaza abantu n'okulaga nti tukola nnyo naye nga si bye kyekituufu ebyo byonna bye batulaga eno mu public balina kubikolera mu investigation room ne bafuna information buli kimu ne tutegeera nti omusajja obutemu bwe buli ku level bweti kakati batulaga nti okero mutemo nnyo oba kiki okujja naabo nti amagye gonna gegetolodde nti kitege anti bano abo bandi badde batugamba nti okero alina ekikoosi kinene nnyo oba is a terrorist kati awayawukana terrorist anti kakati terrorist wanjawulo kigambo jja kikozesa nti is a terrorist naye kakati ono serial killer ayinza okuba nga serial killer kwana eno omukazi agamba nti yatta omwana alina omwana gwe kakati totagala okozesa ekigambo terrorist ebeera muntu nga bamuteekamu ideology ng'ate ideology eyo erina kyemugamba nti wokola kino ogenda wa Allah butereevu oba wokola kino mulimu empeera bweti yes kakati gwe tosobola gamba nti serial killer ne terrorist bantu be bamu onasobola nga alina terrorist asobola okureforminga nabivaamu no mu brain kubanga kakati kiriba mu brain washinga ne bamugamba nti kakati wano wogenda n'otono ku lwa ddiini ogenda muki muggulu era wogenda ojja kusangayo abakyala na buli kimu ebintu byolaba kuno byonna eri ate nga bye bisinga n'obulungi asinzira ku ekyo so oyo ba mu brain washinga kakati ne tubeera n'abaana ba siriyo kiira ng'okutta kuva mu DNA okuva ewaabwe oba kuva mu DNA na ng'eki bwe yakula aze ye yakula atya ayinza okubanga amaka ge yakuliramu nga taata yali naye munyizi w'abantu ng'azaabiraba obanga omwana abadde nnyo influence ne firimu z'abadde akola ki z'abadde alaba kati ekyo nakyo kisoboka yes so kakati bajja kola investigations anti kakati bajja tuwa report ndowooza nga bamaliza mu Uganda tulina tendency nti report tezikola ki tezifuluma ffe batubuulire ekibakafunawo naffe kituyambeko kutegeera babanguye akateeko okero investigation olowooza yeetaaga bbanga ki batubuulire okero yaani original okero who is okero anti okero kiki ekiraga nti yoyo okero nenga bamu identifying mangu nnyo erinnya lye anti kubanga kakati bino bye baleeta bi driving permit simanyi Virginia kakati ekyo kigasa ki mu gindi mu document eziri recognized mu Uganda ekyo kintu tekiriimu kati bawese gundi agencies kati mu America zitekemu ate America ina permit number wala permit number yali badde kubanga tiriyo n'okubeerayo okitegeera kakati wano tulina national ID tulina biki n'ebirala ebintu bingi nnyo
n'ekyalo kyavaako tebakitubuuliranga yava ku kyalo kyokero talinayo bazadde talinayo baganda be oba oyagala kubeera nga abaafa ku kibwetere nga tewaliiwo wa luganda eziribanga nti omuntu wange bamuwokedde mu kyaki anti kakati tubirekedde security naye security naye erina okuba clear kubanga ensonga ezo zize zibeerawo ate ne zisirikiraawo ate nga abantu bafiiriddwa abaana baabwe nenanyini essomero oyinza okwesanga nga essomero baligalidde ddala ng'ajula kutunda butunzi bizimba aveewo agenda akole birala ne future y'abaana abo yes so ebyo tosobola gamba nti obirekere security kubanga kitukwatako oyinza okuba nga omwana oba owange gy'asomera so olw'okuba owo taliiyo then togamba nti tukivueko buvi ebintu ebimu at least tulina okubaako kyetukola abantu bano ebiseera ebisinga balowooza nti public tebategeera zikola okunoonyereza balowooza nti bano betubuulira tujja kubagamba tugendagenda wali ku media center tukole statement ekyo kiggwe muyinga aveeyo aggale essomero ekyo kiggwe bannayuganda wiiki bbiri nga tuleetawo mboozi ndala ng'ekyo bakyerabira anti kakati wano era embeera bwetyobuukira ate tewaliwo nammwe bannamawulire tewaliwo ayinza kuddayo mabega kukola review ku story eyaliwo nolondola story okumala emyezi 5 ng'ogiriko oba musajja era buli omu aba yagivaako dda so kyekyo tugendeko ekyankwanzi nalabye mawu mu litwiti NRM ekyankwanzi ate nga mawu y'omu ku baagala obwa sipiika kino nno kireesewo okutya eri abawagizi ba Anita Amongi baga nti mawu ono yandibanga alina backup position ey'ettabbu ennyo nga bw'okiwulira n'okutuuka okuguma okugenda mu litwiti y'NRM kiraga bulazi nti yandibanga alina ekigambo ky'omukulu ekisembayoyo nga wano atuukiriza butuukiriza mukulu kina kyekyongerako ku buwagizi bwe kinawo kyekisobola okwongerako ku buwagizi bwa mawu oba okutiisa ku Anita Amongi mu kulaba nsuubira nti mawu kyakoze nga ye mawu kakati already yakola dda alliance NRM era mwakolera kakati ate ekisookera ddala minisita Mulamba kakati wano buli minisita akwefayinga okugenda ekyakwanzi neyeetaba muki mu retreat kubanga poliisi ezimu balina okuzitegeereza ekibiina kyakola ki kyeyingiramu kyaweererezaamu ekyo kimu ekyokubiri ekyokuba nti mawo azze mu kaloko bwa sipiika nsuubira nti platform ntuufu okugendayo okunoonyezaayo akalulu kubanga wagenda kubeerayo BMP bali mu bina plus kakati abantu abo sebo toyinza kulemererwa kubaako bw'okola ki bw'okonvinsinga si buli we NRM nti ajja kuwagira ani Amongi ekyokubiri kwekyo ne mawo ayina tiimu ye emubakinga mu NRM emugamba nti aye ekintu kikole ki kitambuze buli kandidate yazze Wanyoto ani Namuganza buli omu alina tiimu ye mukola ki mu kibiina ekyo munda kubanga era ne waliwo bano deep state nabo mwebali genda omukyalo oyo tetumwetaaga wakitegeera kakati ne Amongi naye waali kubanga Amongi neetayebwa bagumira ku kigambo kyani kya jjajja mwami yabagamba bagita seke yasalawo omukola ki mwe mugenda okukwata gundi kakati bano abasigadde bagamba nedda tulina okukozesa democracy tugende mu kalulu awangula yabakola ki awangula kakati oba tunuulidde dynamics eza politics kasaawa zino mawu yandibadde mulungi singa tubadde tugenda mu transition era kisuubirizibwa okuba tetunaba kutuukayo kubanga jjajja mwami already yamaze dde okwepositioninga 3 waali ku ballot paper kwali singa abadde tagenda kubeerako mawu abadde agenda kubeera candidate mutuufu okubwa speaker kubanga transformation eze babadde baagala mawu yabadde asobola okuzikola ki okuzikola obulungi okuyisawo bulungi yes nga tegulimu nga twetaaga clean up ndala ate kakati
omwo Mao asobola okwogera ekintu wadde kibi n'akikola ki. Kakati ono saawa zino Anita Among asobola kukolera mu ki arrangement eriwo continuity. Muzeeyi agira akola ki? Agira afuga. Muzeeyi kyamugamba kyalina okukola ki? Okutambulirako. Era kakati oyo ajja kuba akivuga bulungi kuyisa paasi za muzeeyi teeka kiri ayagala biki ebirina okukola ki? Oyimirira okutambula. Ate ku Mao kyo kiyinza okubeera ki? Ekizibu. Mao wadde oba omuwadde obwa speaker oyinza okulemerera okumukozesa buli kimu kyoyagala 100%. Kubanga Mao atuuka oluusi n'abeera nga ye ayogera ekintu ekituufu ng'ate ayimiridde ku nsonga n'akureasoninga position yange yes. Ate speaker current speaker Anita Among ate tali ku jindi bwetyo reasoning eyo akisawo nga wekiri yali ku kimu muzeeyi kikyayagala interest ya muzeeyi gyakola ki gyapika muzeeyi ayagala kinti kino era alina okumakinga sure nti alwana okukola ki okuyisaawo ekyo. Kakati wetubanga mulimu gurupu nyingi mulimu gurupu erwanire yagala nnyo transition mukadde kano kati gurupu eya transition wereeta Mao transition yinza okutandikirawo mu kisanja kino ate ne affecting candidature ya muzeeyi. Kati waliwo gurupu eyagala transition ate waliwo gurupu egamba jjajja agira atambula ande kakati ebintu bino ebyobufuzi bizibu. Kakati gwe olwaleero waliwo abantu abali mu kintu olw'okuba jjajja waali kakati ate waliwo abagamba jjajja waavaawo ono naddawo ate ffe otujja okubaira ku ki ku mwanjo abali mu kintu nga jjajja waali bo nga bakivaamu yavuddewo so kati balina olwana okulekawo jjajja balina okulwana balekewo jjajja. Kakati nabana abaagala transition be balina okuleeta Mao era naye bamugamba nti atujja kubaakinga lemerako ate situlemere wali muki mu box naye wano teekawo amaanyi fight tegenda kubeera nyangu nga bw'ogirowooza. Kakati kuyisa mukka mu kisero era Mao okubeera eyo tolowooza nti agenze bugenzi era ojja kulaba ne ku last minute nga waliwo alliance ezikoleddwa nga amu bagamba nti nze nkavuddemu ngenda kuwagira Mao bannamuganza bawanyoto ndife tugenda kubeera mabega wani wa Mao ng'ate ba NRM baganya okudde Anita Among butereevu interest za njawulo mu kalulu kano era buli omu ayagala ki muntu we yaba abeera wali ekintu kisobola okukola ki okutambula. So kino ekyo Mao ogenda mu litu kinawe kitiisa Anita Among ng'omuntu kimutiisa nnyo bagambye nti ateredde bamugambye nti ateredde Mao jindi Anita Among tateredde ovanga ku muntu nga reasoning capacity yesebo wobo gitadde ku minzaani nga naawe olabira ddala nti akokola ki aichu oba ogenda okukiteekako bwoti olabe omusajja eyiye kuba 9 gwe eriyo eri mu 7 naawe otyamu ssebo n'ogamba omusajja ono ekintu ayinza okukola ki kubanga Mao nga yakedde n'akwata akazindaalo wadde si weenaremu naye ng'ayambadde kombati ey'ekyankwanzi kubanga olwedde yagitaddemu dda bwenaremu agenda kuwuliriza omusajja aleete engero ze abakubeekube ogenda okulaba nga percentage nene ekoze eki ekkiriza nti banna si lwaki naye kakati awo era ojja kulaba ku last minute intervention ya jjajja ajja bayita mu State House anti era ajja kuddamu olwo kakati ka politics wa NRM wakulya era abantu abasinga bajja kuvaayo nga balaga nti bagenda kuwagira Mao manyi lwaki balina okubba jjajja mwami anti bavaayo balaga nti bawaga Mao gwe tuliko kati jjajja mwami nani tebasimulule ensawo era bajja zisimula kola siminti ojja kubawulira nga bayise mu State House buli omu meka tukutemere bonna n'aba opposition bagenda kufuna sente so Anita Among tagenda kuyita ku muswete si muswete era alina okusimulula ekikapu kubanga budget
sibya muzanyo sibya muzanyo alina okusimulula ekikapu kubanga sente zirina okukola ki nejjajja mwami alina president alina okusimulula naye sente kubanga bano bajja kuvaayo nga balaga nti mawa alina upper hand okusinza ku speech ku speak engalo zivuge jajja tunule bw'ati alabe ng'engalo ezivuze ku mawu okusinga ku Anita agambe nno waliwo okulya n'okukomba esowaani yes kakati mu ekyo bamugye wano ng'ebulayo ennaku bamuyooleko ssente abagambe nti muwoono kubanga muzeeyi interest ziri mu Anita tokamuyisizaawo ebintu bye wali kiki kyatayisizaawo iwe mayisa n'etteeka ly'emmwanyi n'etteeka ly'amagye nga basooka namukebera ku mulyango nayingira okulaga nti jjajja palamenti gwagiina nze sigiina nekange nenkukolera waliwo kyatayisizaawo jjajja kyayagala waliwo obuzibu bwonna bwafunye kakati ku mulembe gwa Kadaga President Museveni yafunanga obuzibu bw'amaanyi ku mulembe gwa Kadaga nga muzibu nnyo president yafunanga obuzibu bw'amaanyi nnyo nga tamala gayisaayisaawo nga tamala kuyisaaya nga tayisaayisa ng'abantu nga ba MP abawa independence yaabwe okusooka ne badebatinga ne balaga position yaabwe entuufu kati Museveni naye n'akiraba nti abasajja nga bakalambidde n'abakazi bahonorables awo ye naye najja ng'alaba ekintu kikoze eki n'asimulo naye kakati Anita Among alina system gy'akozesa ey'ekidikiteeta buli MP alaga nti ye yamukola ki amulina mu nkwawa tabaita namanya yunansana tolaba stand up gwe Nakaseke tolaba Nakaseke yali ayagala kufukamira ku madaala yali ayagala kufukamira naye onalebo okeera otyo ofukamire ku madaala bwoti wena oyagala kwennyika mu ttaka enkuba etonnye olaba Lutamaguzi ayagala kufukamira ye yali ayagala kufukamira naye nga abasirikale nabo bamuli bubi abamugamba sebo tosemberera nnyo mukulu kakati eyo ye parliament eya Anita Among eya Kadaga yalinga abantu buli omu akola ki yetengeredde era ne waba ku negotiatinga ng'olaba nti eno ttiimu y'abano egumidde nsonga laki yagana okugoba balebo MPs nabo batika simira abo base kikubo bansereko yagana okubagoba namugamba tekisoboka yababuwe butebe mutuulaawo naye kakati ono yandibadde nga abafuumulamu so kakati mu mbeera eyo olabira ddala nti ku Anita Among ono okutya kwa maanyi era ekimugubyamu saawa zino okufunamu olungubanguba kubanga alina ekigambo kyani kya jjajja kyekimugumya buli kimu kisoboka naye interest zo zikyali kuono kakati ono gwosobola okugamba nti kino n'atakubuuza yegiri emisolo gye bayisanga ababaka baganyire n'agamba kubanga jjajja ajeeta kubanga kakati mawa ajja kuteekawo debate ebeere debate serious debate awulirize nga parliament bw'olina okola ki okubeera naye ate ono ekyo kyo takiikiriza nga kiwedde so kakati sebo toguyita nti mu kintu kigenda kubeera kyangunemanya Anita Among akuba bulatti ng'okusazaaliranya erimbo saawa yonna ekintu akibigula bulungi talina pressure era agenda kusimulula nnyo agenda kusimulula akasente ebya Anita Among ebintu bya President Museveni tobiyita nti bya bulijjo kakati olaba mu kalulu akawedde Anita Among yakwatanga sente n'asimagolinga n'azitwala mu DF nga jjajja tamanyi nga jjajja tamanyi intelligence nemulaga nti yategedde era byebimu ku byakubisa abantu ba DF bonna kati abalaki okusaponsalinga bantu nti wayinza okubaawo obuzibu wayinza okubaawo obuzibu kati agensi yo ng'egenda ewa jjajja emubuliifinga nti ono sente zino bwezita aziwadde wano kyebolaba DF tewagiwulira nti mukalulu yalina sente mpitirivu era negana nti bawangula ne bagano balangirira anti kyekyo kati weguba muti yagutema n'agutema kati guli awo bwe guti guli mu kukala kali kuli ku maseyi ekibuyaga wajja kagwa kati awo amwagalira
nga ye ali ku kimu nti muzeeyi wabanga anvuddemu mba siriiwo kati wadda wali n'atuulawo ajja kutegeera nti omuntu ogwo yekka gwe nina okusaavinga jjajja wakati ndowooza byagenda oyitamu wano mu process eno bigenda mulaga ebintu bingi nnyo byatandise nadde omulaga butereevu ng'ojja kulinda ojja kuwulira abantu abo nga buli omu ali ku podium ayogera ojja kuwulira enduulu akaleekereka akamawo bw'ate omuzindalo anitamu tasobola gukwata tasobola NRM oye ayinza okoma ku kigambo NRM oye nga bali bagamba ekintu bwe kityo bwe kigenda okubeera mu kulaba okwange. Yes. Gitugenda kumawano leero obudde bwebwo yesewo tujja kutandikirawo sabbiiti ejja. Amiina. Kale wano abadde osinzira okubeera ng'otulabonako olwaleero ne Haji Taminwa Mulwani Muhammad muna CMP Common Man's Party nga ye amyuka president wa Common Man's Party mu Eastern Region akuume atakuumira mpeera.